Mayiga ne Nabagereka bayina ekizibu. I'm telling you, Museveni is a smart guy. Walirowoozezza nti information ekwata ku Kabaka wali gije wa Nabagereka nani ne Mayiga. But is the Kabaka was invited abataka ba Buganda. And what do abataka ba Buganda do? In case Kabaka wa Buganda tabikwa. Kabaka wa Buganda tabikwa. Ekyoto tikisikira. Kino kwanga kyako. Mulabawo ku Namulondo Ssemakokiro. Wali. Tebagwe Kabaka wa Buganda tamoningibwa. Temukungubaga. Hapana. When you wake up, you see. Ekyoto wali ekitebi kiba kyaka. Tikizikira. Kasoulya mujja kuzonga zivuze. Nga bataddeko Kabaka ki. Omupya. Tebakabira Kabaka mu Buganda. Kakati tule Mayiga duka genda Masaka. Ndabya abasajja ne baga. Ne waliwo omuvuka gwe nasomanga naye. Nga bamuyita Gawuki. Mutabani wa Ndazibonyi. Kawuki yafuuka Kawuki. Kawuki ono wafe mjana. Nasoma naye kanoni. Ngo ye Gawuki mutabani wa Ndazibonyi. Alabika. Let me tell you. My brother. Bamutwala mutwali onga mulwadde. Oyo John yali mu parliament. Ne mutani wange Pade. Nga ali mu tourism. Ne bakwate emmotoka ye ne bagijjawo. Ne batandika ogivuga. Nga yali luddawo. Mudwaliro. When my brother came back, so the disciplinarian, when he came back, yabagobe waka. 2 years. Bagende mu kyalo. Okusoma nakusazaamu. I went to him. Kuba numala abaana boba nga muganda wa bagobi. Bajja wani. Wa muganda wani. Wa muganda wo wani ne bagendayo. Ne anakuyawo. I went to him. He respects him. Ne mugamba abaana bagobi baki. That's a very tough punishment. Yanga ngotulizoni. One. Nga ndi mudwaliro ngenda kufa ne bavuga emmotoka yange kitegeeza omutima gwabwe guli kunze. Guli ku mmotoka. Guli ku mmotoka. Singa bagitomezezza ne batta abantu. Nandi badde kuki. Nga ndi mudwaliro. Sandi fiiriddeyo. Singa bo batomedde emmotoka ne bafa. Kyekyo nakyo kikulu. They deserve this punishment. Yabajja mu ssomero emyaka ebiri ne balaga mu kyalo. Kuvuga mmotoka yenga. Nga mukambwe nnyo. No. Kikutte kati Nabagereka yali luddawa. Emipiira gya Buganda egyebika. Nina omwana gwe nasomanga naye Gawuki mutabani wa Ndazibonyi. Gawuki bamuyita Gawuki mutabani wa Ndazibonyi. Ndoza kokana kavuka akali emmengo. Kiki gwe ekiyimirira banna fe mu Buganda ekitayimirira menvu n'embaga eyimirira. Bw'oba nga waliwo omulwadde kitaata wa mulwadde mukuba omupiira ku bbaati muzannyira walala. Mayiga ne Nabagereka Kabaka yabakola ki? Abasajja b'emmengo bano Kabaka yabakola ki? Tayina musajja wattu. We are in a mourning situation and a situation of uncertainty. Museveni nze mumanyi. Kasolaba Museveni ng'agenze mulako okulaba omuntu naddala omukadde. Tawona. Nze mumanyi Museveni. Yes. If Museveni has called the Bataka. How come? Umanyi nti Museveni yakikolako. Museveni yasoma amawulire ga Star. Nti nnyina wa Ssaabasajja Kabaka Mutebi. Oli omuto abonaabona bamugoba mu nnyumba nga ne Kabaka waali sindika emmotoka ne bamugjayo nga kyabategeeza how can you maama wo bamugoba batya mu nnyumba Luganda ne maama wo kale step maama onule yaguba musayigo Museveni embala says you nti Mayiga ye bamwogera kugenda wa gundi ya alina ono omuvubuka gwe bakubye dda abatwala nekabwanika nono gundi mbu Mayiga wa kitalo nnyo. Mayiga has obwatu bufa magoba. Mayiga has been judged by the current situation. Oba Museveni yakibakoze naye akibakoze. Nti Nabagereka taliiyo, Sangali Mbuzi ne Baganda bete baliiyo. Kati nayita Bataka. Yefu Mayiga is not involved. Ne Nabagereka. Kati Museveni yekasuli tulinde kiva wa Museveni okulaba omwezi. Kyekyo kyennyini. Itulaba Museveni yagenda okulangira omwezi gwa Buganda. Bano bafu. Kino kyekiri Namibia. Yes. Ono yagenda. Ono ye yafudde. Oyo yafudde ekifiiridde mu Bwayi. Abadde awagera oyo obuvubuka. Omanyi bagenda ne balowooza kati Mayiga abadde wa Lwabwogo. Obalaba Lwabwogo yalagira ono. Lwabwogo ekivu justice we. May I prefer to work with Northerners.
baganda good for business isana za food mukubaka tambi mujewo wani omulungi omulabi wa program zaffe zino nate nkwaniriza nnyo mu program yaffe eno ndine mukadde waffe Tamale Mirundi mutawani wa Yowaana ne Mole ba Mirundi eri waffe Kalisizo nga tuzza okwogera ku nsonga ezimu eziriwo mu ggwanga olunaku olwaleero atuwe analysis ku ebyo ebigenda mu maaso sebo mukadde waffe tusanyusa okulaba webale emirimu gy'okola abantu basanyufu nnyo okusalawo omugezi nasigala wumu abalala bonna era bagamba bw'anaagenda mu gonde mu parliament nagenda mu State House ne bansalira amagezi va ku radio naganda n'ogisigalako nakalema nga asala amagezi nabagamba nti omukazi buba wamujja mu bbaala masaba an excuse of going back to the bar oba banne benywanga nababaleeta bamulabeko oba bwe baligobooliragawa webale nnyo bagoba adibo prime minister yali eddayo ku malwa ne bamugoba they believe your company eyo gy'obadde nayo togireka kakati kwe tulaba mu America balonda president nga mutunzi wa kyalaani n'atandika okutunga engoye nga musitike yagetungira that's why president wa America aweebwa amasuti 36 ajja kutunga engalo kibava bakikyusa ye yali yetungira gage era nze abakyala abo mbagamba ti omusajja yalwa mu buwuulu okumufumbirwa oyina omwesonyiwa kubanga abamanyi okufumba emmere ajja gyefumbira engolo olugoye alugolole aluddemu okole tegeera background ye lwojja okubeera naye buli kintu kyonna yekimanyiira kwiga kirimemba waliwo akatabo kaita Yeshua ti omwana ekuweme yakombanga entamu ya maama we entamu sibene ebyobusiru nga emmere ekola emmembe nga ekwajagala nnyo era yawasa akulole n'amulema nga ye yamanyira kulya byani bya maama we emmembe n'agikolokota mu sefuliya tukugamba ti if we are marrying our close relatives things would have been different but this is you are integrating harmonizing abantu abakulya mu background yezaaki kakati gwe Mirundi oba mukamba oba avuma akolaki mupiikinge mu kimu alabirira abaana be alabirira amakage akugulya emmotoka akolaki ng'alina ssente akulabirira ekyobuyombi ekikole kireke ekyo kisirikiri nti ye kino tajja you study omuntu buli muntu yenna abeerako ekizibu kakati you harmonize ebikufaanana nebitakolaki era nabadde ngamba omuntu nemuga nti the moment buli omu nageraageranya Museveni ne Muhoozi mufudde Museveni yakulira socialization by 71 yali alwana nga yatandika dde okulwana how old was he yali muto 1970 yayingira mu president's office era yayingira mu president's office omusajja omuwesi Naira yamuwa omulimu nga bikyali ku merit ng'omulimu gwa Museveni kwanalizing amawulire nakuwa budget report very highly intelligent man ng'agatunula n'amanya nti kino bwe kiti bawandiise nakulyamu budget report what it means kakati Museveni yali mugezi nnyo eyakola Foronasa n'akola naki era Museveni yagaana okujja mu Makerere University n'agenda Dar es Salaam kubanga Makerere University yali ku bwa dokita nga Dar es Salaam yerera lye biti libulo yasanga bagalanga waloya baani basekandi baani semwogeze ono mulwanya mmwe Kawanga ne gundi Tanzania yasomesanga amateeka Kenya ngeri ku engineering Makerere University nga yaba dokita basawo era nakugamba ti obote bajja ku independence yasanga tetulina qualified doctors nga bonna ba assistant medical assistant obote by law of parliament yagenda mu parliament naga nti ba medical assistants bonna okuva n'olwaleero bafuse ba medical doctor waliwo omuntu gwe batta abadokita lumu ono kise ko mutendeke bonna bali bagonda that's the highest an African could go era bwogenda Makerere tolabaawo abaana bano bwe bajja ne bawamba ne batundawo abasobayi ba veterans wali wansi Makerere yayina okubeera n'ettano wansi egenda emulago
nga bayita wansi emmotoka ziyite ludda waggulu era Makerere University abazungu batukolera mulago as a donation after 70 years nga batufuga mulago bagituwa buwi nga batukola bulungi UEB amasanyalazi nago ne bagatuwa. These were donations after 70 years. They are departing. Need to balekera watch accidental benefits. Yes. Batandika okuzimba institutions. Nakuga nti obwachi abazinga bwatandika 1919. Era abazungu nga bwe bali ne babuteeka. Instead of legiko olukiiko lwa Uganda parliament lwatandika 1920. Abaganda ne bagana otugendamu. Mu 1958 babagamba kuleta abakiikirira Buganda we have our great lukiiko. Omanyi nti Makerere basa Abaganda bagirwanyisa ab'Emmengo. Mutubuulire munaabeerangamu Baganda bokka tuwe ettaka lyaffe. 1920 batandika palamenti ya Uganda. Enkiiko bbiri tezisobola kubeera ku ttaka limu mulutwale gye mwagala. Abaganda nga baali arrogant nnyo. No. Ngoyina okuvaamu nga ffe bwe tuvuddemu. A pioneer ogamba bantu mugwanya yeye toilet yagende Bungereza n'abayo flash road n'abagamba musime ka 15 he survived serious assassinations olwa toilet. Abaganda bakugamba nti bula nti kukola ki Abaganda bakugamba kyolugero olutuufu nti kunia kugajja kuweza muwumbo ofuna muki bagamba bonga bayina kakumbi kaabwe batemera butemezi yana kugamba nti obusukusuku bwali butiko nga buva ku bbi ng'enkuba bwetonya tulwala obugerege nga kafumita bagenda kaddo kali awo kayina obuggwa ako kekawunyanga ki kekawunyanga obusu yomanyi nga nze nakoze obusawo Buganda kafumita bagenda omwala nsiko ogumanyi omwala nsiko waliwo omusibe gwe basibye n'omutwali emmere mu kkomera nga mulimu omwala nsiko bamuta kiki omwala nsiko omulalu n'omusala emisale n'omuteekamu amatovu ogamanyiwalala ng'enkuba etonya mu matovu nga naye atiriira ate toligabye eddagala era oligabye ekimyula omukazi nga yagadde okubba bba nga baba ali brown naye ng'omwana wa muzungu amuwa ekimyula n'afuuka brown. Wow. Ekajjo ly'enjovu olimanyi? Ndimanyi. Yes. Kyekimyula? Ekimyula bwekiri. Kulutambula eddagala lino waliyigirawo. Jjajjange n'amaanyi gano ge nnina mu kugikumiza ggwanga era maama agenda n'ambooza naye mpulira bagamba nti g'oyina gatenze eggulu naye wabijjawa kitaawe yali tabirina wagula bigule wabikola otya nemugamba nti genda obuuze jjajjange niyera muliro yali tagenda mu ttooyi nga olutabwaliyiwa ku manda baleetanga manda mu muti gwe gwa muyembe naye nga wawandudde eddusu nga babbye embuzi balina ozikomyawo omusango okumanya bana jjajja I've written much about my family. Jjajja yayina muwala we Ana Nakabuga yavumanga abantu wakabina akanene nga muyita ndibaddawo abasajja ndibaddawo ali mwana nga yazaala omwana naye yavuma abantu kuvumanga abasajja bamutya n'abazimbamu n'ennyumba ey'ebbanga nga tuwali amuŋŋanga kakati naye muwala we yali higher educated kakati nakola bbaala ekalagala nga gondi taata mirundi nakola butchers nyingi gaasubulenga naga nti Nakabuga ayina bbaala ate ne mirundi yakoze bbaala bagiyita bucha yenga bucha agiyita bucha nti banywa ne bakola ki ne bukeera kakati Nakabuga abasajja bamukubaganira omwatta munne yayambalanga leesu akabina nga nekakinala ne bawala bange ndabamu babiri Maria Maria takikinaza waliwo babiri era namubina ebintu byange bino nina abazzukulu abo babiri bendaba ababiriko ababiyina mbalaba mbatunuulira ate y'omu mu kanisa ayingiramu
ate wange wali wayingira mu kanisa yange nayo yayingirayo abaana batema butemi onajjayo jjajja kyente oyo yemu mbalaba mwaba babiri bengenda okulekera ebintu assets zino zimujugumiza gwanga kakati manya Nakabugo yali mugezi manya jjajja Nakabugo bamunoonya abasirikale beekaliisizo olwo abasajja bamaze okwetta ajjawo obujulizi ani yasse munne olutalo lwavudde kuki baalajegadde yalaga wanyina kakati jjajja agenda okulaba olujja lwe lwali luwanvu nnyo ng'abasirikale basibye pasipa bazitanga batya ziriwa engatto bayambalanga pasika bazitanga batya zine empanvu anti stokisi simanyi basi nga bambala mpale nyimpi stokisi kachi byabanga bwolaba abaana abawala bwe baddiranga gundi muwogo sitaaki balina bazito pasipati obani kakati abalaba abaddugavu n'abazungu bajja senga bamulabye naye omanyi jjajja kyeyakola yatema ettooke Nakabugo weebakooma namubika endagala abaddugavu ne bajja abalina abazungu tulabye Nakabugo wano ali luddawo nti aliwa mumunoonya ali luddawo yani naffe tukubuuza alazeewo n'awanika engoye waggu n'abakunamira mumunoonye eno edda omukazi omukadde olumanyi ogezi n'ekisiraani abaserikale okudduka okusiba kaliisizo ekyo kisani kye bagenda nakyo kyali kyakuzanyirwako how did he have this in mind n'abakunamira ngenda bakunamira nga yali muyiiya jjajja ate mwana nga ekikwewuunyisa obukojja bwa taata bubukojja bwa Tamalebana famire eriemu era ne taata bayitanga mu Kigaba Kiwangala era noono nabano gye bajja maama wajja maama waabwe era ne jjajjange Asembuya gye yajja oyo gye yajja Namwandu yajja Lukowe ndiera muliro Lukowe olwanakaleka niera muliro yafa 1983 naye ng'asaaga yabukanga n'okubuuka bwati nga mukazi mumpi muddugavu bwati katasaaga naye ng'ayagala nnyo maama waffe yali amwagala nnyo yayagalanga nnyo maama waffe nga bakamwana bw'abala tabaagala oyo nga yagwayagala yayimbanga mukamirundi yayiga okulima mukagundi n'ayiga obunafu ng'abeera avuma ye teyalingako omuntu we naye nga tayina kintu kiri waka tindetera egiraasi eyo oba ndetera ekikopo ekyo byonna nga akubawo kiri kyennyini ekikambwe kakati ffe abaana abato nga tunyumirwa nnyo nga gye mukeera nga mwagala abatume atutume leete eyo gireete leeta eno nga batugobayo temugenda jjajja mumuwerekere mukomewo mangu nga temusobola kukkiriza nga mugendayo wakiri nina ekintu kyenjagala okubuuza mukulu Tamba lwaki abasajja ennaku zino bettanidde nnyo okugula abakyala okusinga okuganza obuganza? Yes, it is cheaper. I'm telling you, it is cheaper to eat in a hotel than okufumba ewaka. In fact, in many cases, Christmas abalina ssente nga abaweesaana abaki tebakyafumba mmere waka. Hotel yagenda ne famire ye era tugenda tubagamba omanyi to evaluate an economic impact kizibu nnyo nti nze nkugamba nina emmotoka nnyingi ewaka but when I ring somebody kuzana stage jangu ontwala and they come ewaka ne balaba vehicles baga ndi musiru olina ekizibu one I avoid conflict buli maka galina emmotoka zaako kakati oyinza okusanga omukazi oddayo nagamba motoka yonjerebye ku supermarket ng'egula ebintu kozi yusi gy'alabye ndala zifaanagana ne mudda okukola ki mu lutalo ebyoguze biriwa ate nga nkulabe ku supermarket kakati tu tiyefa yehaya etakisi nebifiira mu kkubo I get another one
nekutwala nentwala. Why? Sina obligation ene motoka yafudde. But if my vehicle suffers a mechanical problem on the way, sobola girekawo. Oyina kumala kufuna makanika najijjawo oba bagitwale mu garage. Kakati ibyo byonna mbikolaki? Obyavoidinga. Ti emmotoka y'ewaka eri very expensive okusinga eyaki. Empangise. Okujjako abaana bange baŋŋamba titujiranga mu mmotoka ya gavumenti ku ssomero bwe nali nkyali mugagga nnyo. Nakati era nkikola. Baga nti emmotoka ya gavumenti abaana bagituvuumira tiyaabwe. Mirundi wanu Mercedes Benz yogenda nayo mirundi wanu obe ya jajjaabwe eri enzirugavu genda bawali etayina nnamba n'emu eri ya bulawu. Njagala bano abaleese ennamba empya njiyingize Kampala Katumba agikwate njajje paakinga ku mirisho ya Works. Mirundi yawadde omusolo endo mu mmotoka ye. Nze njagala Katumba wamala ennamba zaleese nje paakinga ewuwe wenyini ku mirisho ya Works ndabagikwatako. Oba yagala agiteekeko yabwere ate agisange n'ewuwe ngetuuseeyo ogitwala ku polisi ate n'ogisanga n'ewuwe. Kyenjagala banange onoba tumusoomozeza. Nze njagala pasita ayingira mu kanisa yange n'akoleza akabiri onataka kukyoma abakulu berwako benyini wewe nze njagala pasita ayina amaanyi ayingire n'akabiri mu kanisa yange akachome chwa ajja kuwulira abawulire nani ompembo okapame kakati negandule fulwe tuchali ku nsonga ya kuwulira. The people are examining. That's why I explain to you till you don't know Busias. Abasias, one of the reasons nabaga nti abasias abayudaaya baleeta tebagala gaba musaayi gwabwe. Okumanya abayizi ayiri bakugu nnyo bagenda mu Ethiopia ne bajjayo bafulashers. Babayita bafulashers bayizi ne bakukera omusaayi babayisanga mu Sudan. Naye embeera yaabwe yabalemanga bali basoma bakola nga budde omwana atasoma n'omulita mu banne. The Israelis don't want omusaayi gwabwe okukolaki okusaasana nerangula ekiyaabwe babikweka. Two, Abarabu bwe bajja wano twali inferior. Ng'omusajja omuwarabu alina level of ki okulaba omukazi omuddugavu ali awo bw'ati nga tayagala. Yes, abaminsani abajja wano kakati mwe mwavu obuki obusiyazi. Ndibaga nti Makayi yaleeta printing press enamirembe. Ndibaga nti Mukamakai yajjidde mu box nga printing press agiyita Mukamakai. Ate bayina abakazi tebalina. Kakati you never know what happened. Naye bw'ogenda Kalamujja bafaaza Abayitale osanga abaddugavu abazungu abali luddawo abaana abazungu abali ku street baana nga bafaaza Abayitale. Kakati kinga kiri kimu. People have reached a level. Do I want to produce kids or do I want to enjoyment? This is what the Basias are saying, the argument. If sex is intended for recreation, kuzala, how come that you celebrate 70 years or 50 with your wife, married in the church, which means marriage is not only the argument. If I want to defeat a group, I study it. So can embasoma. Ngaba na bana bwe nabasoma. Ti obujozi bwabo. Kasita Museveni akujja mu kifo eky'amaanyi nakutala mu periphery akumazi. Olwakuse. Yayagala osigale ng'omukole nga mukoddomi waako nyamu. Ekyo tekisoboka. Batute 5 billion. Aleesawo omukwano kwa mumpanisheko mbwa advisor. Sinzwe genda. Bwe nagaana. Manager New Vision nswera amazi. Nakyo n'okigwa. Oli mupakasi. Oli mpaka onaniyo ku bantu onaniyo. Mwenda gwatukubidde n'amutujja. Onaniyo nyola ku bantu onaniyo. Mbungende. That man must go to New Vision nswera amazi. That man must go to NBS. Eyiye. Ofugani. Oyina gwofuga. Omulenzi ono mukubye buli wamu. Tosobola. Nakwezo yagamba. When he stands in the
Hey, he must come on and Ramuti. So I don't know. You could have come bum kube. Bum kube the Mumara. Hey, can't put a child get the show now. Never you get into Mauritia and Zara and Jagasi and Zara. You can't come bum with Jamus. You're going to near one and Yalam. The small spectating and never a conga babu. No kind of consequence, no to fill wako. Never a banga babu, a Kajakan room, on the Inenga to Zarum. I was a rich man. Teba sina chembala bamu ntize ngende ku advisor to sobola ngati mwebaze minister to yinza Museveni yayogala mu bemutte yali agala Museveni tamanyi family mwenva kakati president Museveni yaloza nti mba mu poor family oli muwangu tuli bangu nyoba kunya ba kunyumira mu ba kunya ajaje mirundi family very powerful. We are very arrogant, highly intelligent, and in Kobolid, the Serabira. Umbuza nti lwaki abasajja basaze okufuna ba malaya oli egulira bwe era nkobolidde nti time egenda kutuuka ng'omukazi omubookinga akuzaalira omwana kubuukinga sooka ontereka account onsasula emyezi gye naamala ku ki nga ndi luna olubuto because kikipa nabagamba kyemalenda obabuulira nti abasiyasi bagenda okukitegeera. Do you know that the richest obusiyasi is abagagga bonna basiyasi mu Europe? Lwaki naye ati kyenkubuulira tirukwati gundi Bill Gates yayawukana ne mukazi we nga yasinga obugagga mu nsi yonna yafuuka namba 5 omukazi yasharinga sentiment mpitirivu kati tulina ba gold diggers mufumbirigano ennaku 2 nasaba divorce yes ayagala bintu kakati omusajja ajja kugamba let us hire women kati ate waliwo n'abakazi abaagala spams enkwaso nga tebaagala basajja agamba nti enkwaso nzaagala mutamale oyagala sente mmeka n'agenda n'afuna olubuto abasiru ababadde abasiru tebagenda kuzaala baana omukazi ajjaga njagala kuzaala mu family yaabo atunda biography yo mwabaga ba spams muzireka yeeri njagala munkeezo oyo naye nga ate twebase fembi. I want a kid but not to sleep with a man. Kakati abapsychology bagamba ti omwana oyo akuze nga tamanyi kitaawe katulina ba surrogate mothers omuntu ajja ne bamutwala oyo Dr. Tamale n'amukola ki ne bamuteekamu olubuto lw'omuntu omulala omusajja tebamubuulira mukazi oyo naye omukazi bamubuulira mbu omusajja agenda n'akuliriza but science has proved omwana ayina mene assimilation zajja mu maama we kakati omwana ono eyakulira mu ono omukazi surrogate mother agenda okutuuka mu parents abatta temuyina kyemuwunya kimufaanana nga temukirina yes gwomanyi nti baby omwana omuto nga muli mu nzikiza amanya maama we ennyo mangu yes nebbere n'aliyonka kakati bano abalina ba surrogate mothers kakati nakugamba nti abakazi ababeeyita abagezi abebbeeyi tukiyita steering omwana bw'afa ng'ayita mu magumba ga nnyina he suffered a stillbirth. Steering si kubba steering metalizing okumuwumba nti oyita mu magulu gani ga maama n'alyoka akumolodinga kati bano bagenda ne babalongoosa ne bajjayo bujja ebyana bikoko bizungu yes tibalwana si balwanyi wano bali ruda to tell these people nti metal wayita wali awafunda n'owaganya kita popping. Yes, many women die during delivery, but the issue is nti kababa Roma Julius Caesar Sicilian kiva mu Julius Caesar Emperor Caesar waba Roma yali wodinga ne Yesu wali ne bali bayiso okulongoosa today fewe nakulira nga buli wakusatu abakazi bagenda mu maternity asajja abaana abawala bafunye embuto nga batonga abamagala gye babavuma omukomo tulabire wabitandika muto nga bamagala gye babavuma kakati today tewali kidde kuzaala why abasawo baali detective bagenda colleges nti amagulu gomaki mafunda omwana ali munda kuba skana bweziri but you wouldn't miss this issue
of stealing your baby. Okuyita wano. Okuyita magulu ga mama. Alwana. Yes. Abayina kyakufuna. Yalaba kokolochi. Kokolochi ezalibwa njeru. Naye kokolochi yagiraba ku kisenge. Ngegera bweti ekolodde n'agala agiyambe yafa. Obukoko buno obuto butunuuliza. Obukoko obwo obuto obulaba. Bwe kate kayina okufuna ekimwa ekikakubira ejji ne kafuluma. Big. Ekimwa kino kyekikonkone ejji. Yes. Bwe likonkone kajja kufa. Okumanya obukoko obusensuwa buzibu nnyo. Obukoko obwo buzalibwa n'emmere ya 24 hours a day. Nga tebunalya. Obujja wano n'obugwana obutuuse embalala obeeka baali. Nga tebunakomba. Naye gwe panke mbubuwe ku mazzi bwonna bufa. Yes. Ekitegeeza bubeera prepared. Kaakati ebyo abasayansi musenero yabba n'adduka n'emmere ffe tujja kumukwata batereka mawulu. These are refugee of us. We shall arrest musenero. Ene refugee government will arrest mujja mukwata kubanga byonna birisebe. Nkugamba. Nti when I look at Museveni, I did political science. Museveni is the biggest beneficiary of enguzi. Tayinza jijjawo. Yasinga ogifunamu. Yes. Not beneficiary nti agifunamu. Museveni omuntu yenna mu intelligence tukolera ku blackmail. Tukolera ku ki? Ku blackmail. Waliwo omusajja bamuyitanga Kati Wadiham. Yali secretary general wa UN. Naye bwe bamuwa yali wa nazi. Kaakati ng'Abarasha bamumanyi nti yali wa nazi. Bwe yafuuka secretary general wa UN made concessions to the Russians. Nabagamba nti nga muyina smart opposition oyo byabakama n'akalulu mukawangula. Ekituufu. Anti byabakama yavunaana Besigye omusango ogutali. Kati oyo yandibadde tafuera na blackmail. Oyo muteekako blackmail. Yavunaana Museveni ku lwa gavumenti oyinza otata omuteeka kakiiko k'ebyokulonda. Ati nkubuulira yavunaana Besigye omusango ogutaliiyo. Oyo n'akalulu kennyini kaategese kaba disqualified. Has no moral authority to organize an election. Toyinza kuvunaana musango gwaleero. Nti ffe tubimanyi bulaka ki? Blackmail. Blackmail ffe gye tukozesa. Blackmail. Tikaakati ffe abamanyi blackmail ye Museveni mugezi. Museveni yagendako ewaabwe Kenya. N'amutuma ka vice president agende eGoowa. Ajeyo obufactory buyamba abavubuka. N'agenda ku ttaka lye. Bukenya teyaleeta bufactory. Yakwata abantu wano mu Kampala ne baleeta bufactory. Obwabwe n'abupangisa ku olwo olunaku. Erifere lirambuza Museveni. Ewali owaana oluddawa. Nireeta akavubuka. Bannange mutuviire ku Bukenya. Ffe era akalulu ka Museveni lwa Bukenya. Museveni Bukenya had not even revealed ti Museveni yamutuma eGoowa. Nga takyogera nako. Takyogera nako. N'amulambuza. Museveni n'amulimba. Mbawadde building. Mukole nini? Mukole Bukenya. Eggege ne lirinnya nnyo omutwe. Nzamanyi musajja wange nemanya lino eggege ligenze. Museveni immediately left. Bonna bwavaawo. Obuyumba. Gwe nzijukira bamuyita mutaani wa Kapuupa bamuzaala waffe. Yali ayina akuuma akakola amapeesa. Pulezidenti bwe yalaba akuuma akakola amapeesa ewa Bukenya n'aga nti eri mapeesa mayembe genda bweru. Abayitale bagatubbako. Naye ng'akuuma sikaani. Wano Bukenya yagala bbi. Kwalo yalowooza nti abbye Museveni. Museveni. N'amuwema. N'ayita bakyamani ba 5 bonna. I remember Semakula. Galuga. Museveni yajja Galuga. Nekizimba. Egegende lizimba. You inflate your enemy. Museveni inflates his enemy. Yes. N'agenda egege ne lijja. Semakula weerakaye. Saba president fena akalulu tukakuwa lwa Bukenya. N'abawema. Baali bawadde Semakula obwadivaiza ebbaluwa yalemerayo. Nefa. Musiru. Bidantisa linaga I prefer being a kingmaker. Museveni amuga oli luwaje lwa ggaali. Wagendayo mu nsiko.
walwanako wali ludda wa to make me you have made me ate bye Museveni tabyaka yekyenoonyeza ekintu kye yekiyigayiga ensolo ye yetwala mu nsiko era Bukenya bano banne bamuzanyisa bagamba Bukenya nti okutransfaringa ministry bagenda okuzimba ya hotelo nti Bukenya ye chairman sente bilioni 6 yazita Bukenya bazimubbako kakati nti Bukenya ye chairman wa Egonde Community Commission bali jimba banne bali jimba ne bamutwala bana abasajja baba I've told somebody don't panic bana abasajja babagenda okubba balinga musota wogulabira mu nyumba gwabera mu ije pregnancy omukazi olubuto oluviira mu nga yalufuna dda yes abasajja bano waliwo kizunza lutwe nani yakubana koze nakubodde ku judgment ye nafunyeyo ewongamye nti embazi yegenda okuba kizunza lutwe bwaba yakola tepu ebonyabonyeza famire yange ab'omunsozi baluulize embazi egenda kuva mu bire emwasa omutwe ate bwe nemala omwasa omutwe woterizo ndazikwata omulimu ddakiika yemu ne mu ssaawa yemu ne ku lunaku luberomu agendere ddala ategeere nti amutaddeko judgment ono ni ku bantu abanyalamu yali alowooza nti ndi mukoddomi w'embuga alina okuba ebigo mwenda munyonyi ataginiyemu baluulize abewaffe baluulize toyogera nabo ono zokunyumu yatwala sente zaffe emirundi egi azigatteko 0-10 oba akuba ebigo mwenda mu nnyonyi otenyonyi aginiyemu ajja kusitama aginiyemu abewaffe bazanya era mpandiisa akatabo a judgment from the mountains abalibeerawo baliraba omusajja ne galubindizi asiramye mu nnyonyi aginyamu akagabukazi obanga aleese sente zaffe ne 0-10 nemwe mutiita bakoze ne Museveni yali alowooza ndi mwangu nnyo tuba emandwa okateera mandwa nti njineeseza akayo kaliba kaliikyo tekisoboka emyaka 9 nakalema nnyina mulalu yeyagenda ateekamu abamawulire kakobusenga n'obugalubindwa nalimba malawo nti ompa wamaneja wa New Vision mukulu Tamale kambuuze bwewebakako bwoti n'owummula webaka essaawa mmeka nze nebaka essaawa nga ennaku zino nali nebaka essaawa 6 nga nemanyiza gundi induced sleep naye kati ngenda nzivaako batayi seebaka kati webaka era mukazi wange kandi mulalu kubanga ani mukazi wange yekizibu ki agala ennyumba yonna n'agiggala omanyiza ensula mu makaaga ewali emizinga kuba nina abankulisaayi mulaba omusajja mugawabativu bwati ali bwereere tukwatagana mu ngalo musajja muwawaativu ali bwati nemmanyawo abakuumi we si baserikale bwe mba simulabye nzirayo oyo omuwanvu oyo omulangaatira ali bwati oyo kakati nze nfuluma mu nnyumba nga bagiggadde era kati abaserikale bakimanyire tofuluma noddewe n'omukazi yagamba maama wange naye mutaani we alimu olusezisezi tayina bintu bye kuva dda kuva mu buto afuluma mu nju nga nsigale omunoonya n'akubula kakati nkugamba obudda nti ndaba bukuyiseeko wabuuzizzaaki nti abasajja lwaki bettanidde nnyo abakyala abagule is because of expenditure ate bano abaana beetaaga kusomesa nze ndaba Tamale oyo tajja kuwasa kubanga bebi gwayina mu mind taliiyo you must have an account omukazi alina okuba na account alina okubeera temugenda kuwasa in fact Saudi Arabia yinkalejinga abavubuka bawase Libya yinkalejinga abavubuka kati balina population z'amaanyi government must intervene oba eyamba ab'omukyalo baba batantegeera expenditure tiyo omusajja w'omukyalo tamanyi omwana wasoma batasoma omusajja w'omukyalo akubira essimu bwana mirundi mumwogerera Museveni omukulu w'essomero atusabye 3,000 za buugi bw'abaana baabigana bw'abaana be obwababo bw'okimanyi tigwali ku UPE waliwo abanasala basasula obukadde 2 you think they are fools bw'omwana we agenda kufunawo omulimu
era ye argument bano bagamba nti miliyoni 12 zitandika muki mu P1 bwe batuuka mu P7 tebawera. Yes, they can be what, but I think inflated. But also look at these areas lwakuba gavumenti teyina agyogerera researcher. Why? Technical issues. Museveni abasajja bajja mu State House, omukazi n'awanika omusajja n'awanika omukono, saba president okuvunaana fe abasoga tulima muceere kati ebinyonyi bimazeewo omuceere gwaffe, abaana bonna wabatwala ku ssomero abakumanga omuceere ne bamukubira mu ngalo nti ayogedde bulungi. Museveni n'abagamba kambabuulire abaana balina okugenda ku ssomero. Museveni I plead guilty okutwala abaana bamwewa mu ssomero, naye abaana balina okukolaki okugenda okusoma. Kati tufune new method etwapingaki obunyonyi, kubanga nombalaga nti basiru abasajja bo nidi yabwe yeri wasinsiri obutimba bw'ensiri babutezaaki binyonyi. Kakati instead of saying ti omusajja omusoga azuze an additional value of what a mosquito net ate bakwata mukwata tojja kwata abo you are stupid. Produce more. This man, instead of researching what additional work does this mosquito net do, yakulaze obate yakwata nayikondo nazisime Karamoja. Abakaramoja bazikula mu pipe ne bazikola mu emmundu. Their problem was not water, security. Boti balina nankani chobola nti Museveni ajja kukola until he goes. Museveni ye exercise people. A leader tayinza kubula solution. Kati alese emyoga, alese bagani, alese naye abaganda bakuga nti otagalanga nvi. Abaganda bakuga nti tezina tono nga zikutte mulala. Yes, abaganda baga nti otagalanga envi. Kyekizigano abaganda baga envi bulwadde guleya is sickness. But because they don't concentrate on one person, they end up defeating nobody. First find out entandikwa yalemera wa. Rural farmers scheme yalegera wa. Nebodira tanka container y'amavusa amazzi n'ogayiwa mu bottomless pit oba king container era tugabeeramu tejjula. So until Museveni ng'amaze okumanya nti Yesu si yabiyiiya n'ateekawo ebintu ebirala n'olabanga ebipya. I praise him. Erida ayina okuteekamu abantu hope. Ekyalemesa kiri kiki wakimalawo olyoka oleeta ekipya. Abaganda tulina akafiisa nti omukazi wazaala n'afa n'okubiri n'afa n'okusa munoonya eddagala lyaki lyakafiisa, oba ayina Nabbuguma oba ani oba Kabootongo munoonya eddagala lyakafiisa. Museveni anoonya eddagala lyakafiisa nga tannateeka mu lubuto lulala. Rural farmers schemes ki ekyagisuula, entandikwa kiki ekyagisuula, emyoga ki ekigisudde. Bonna bagaggawale mpulira ayogera birala. PDM. Yes, the issue is you are bringing new ideas to excite the people and keep people in hope, but you don't have value. Tulina kye tuyita political activity and political achievement. Museveni in many cases ku bino is doing political activity, not achievement. Yes. Nti fubotuka nga Buganda one, I can reform Buganda within 6 months. Why? Abaganda tebagala, they are scared of byobwerere. Ate abaganda bafere. Anti omuganda abuuza bwe tuzirya ffenna n'atusiba ayina amakomera tuzirye zakalulu zammwe. Naye singa Museveni aserekitingamu nti fe abalunzi be ntukiyita kusumbuusa nti gwe oyina obutunda bwo wabwerimira ina ennyaanya ti oyina woolimira ti ye abusooka obajjemu olabe gondi production challenges bwe ziri nti okugula eddagala naki they must have their own circle ng'eri monitored by an expert. Sooka obajjemu. Bwe tuba tusoma change of society buli omu muwe kyakolaki kati ng'emmwanyi mu Uganda zita mu Buganda mweziri era ekivumenti ya Museveni ekyo talimba nti emmwanyi emmwanyi abaganda bazikolaki bazimanyi. You don't need to teach them. You cannot teach Banyankole to look after cattle. Bachimanyi. Kakati soko jemu. Fe tukugamba
identify progressive ki ekyokubiri ti Museveni yagenda naga nti abamaje bayingiremu bakamiro abamaje bwanabaga nti mukole seedlings zijja kuba zaabwe kasava waabwe ani waabwe kubanga yo mutamivu ali ruddawa ali mubala Salimu Sale yakwata abasajja n'abatwininga nga minisita waaki wa finance nakola ki Salimu Sale n'abaleti ekyonkanzi nakola ki balako ne laptop siza Africans were capitalistic by nature sizinyiza okuboneka munyeza ngezi nezirabira bulungi nezikola empya emotoka ya government bagibba mafuta bagajjamu why ya Uganda company kale tweyaziza mukulu akakati kafaino kali kamu Mayega nenabagereka bayina ekizibu I'm telling you Museveni is a smart guy walirowoozezza nti information ekwata ku kabaka wali jije wannabagereka nani ne Mayiga but is the kabaka was invited abataka ba Buganda and what do abataka ba Buganda do tini case kubaka baka wa Buganda tabikwa kabaka wa Buganda tabikwa ekyoto tikisikira kino kubanga kyako mulaba okunna mulundo semako kiro wali tebagwe kabaka wa Buganda tamoningibwa temukungubaga hapana when you wake up you see ekyoto wali ekitebi kiba kyaka tikizikira kasoulya mujaku zonga zivuze nga bataddeko kabaka ki omupya tebakabira kabaka mu Buganda kakati tule Mayiga duka genda Masaka ndabya abasajja nebaga ne waliwo omuvuka gwe ndasomanga naye nga bamuyita Gawuki mutabani wa Ndazibonyi Kawuki yafuuka Kawuki ono wafe mjana nasoma naye kanoni ngo ye Gawuki mutabani wa Ndazibonyi alabika let me tell you my brother bamutwala mutwali yonga mulwadde oyo John ali mu parliament ne mutani wange Pade nga ali mu tourism ne bakwate emmotoka ye ne bagijjawo ne batandika ogivuga nga yali ruddawo mudwaliro when my brother came back so the disciplinarian when he came back yabagobe waka 2 years bagende mu kyalo okusoma nakusazaamu I went to him kuba numala abaana boba nga muganda wabagobye bajja wani wa muganda wo wani ne bagendayo ne anakuyawo I went to him he respects him ne mugamba abaana bagobye baki that's a very tough punishment yanga ngotolizo ni one nga ndi mudwali ngenda kufane bavuga emotoka yange kitegeeza omutima gwa buguli kunze guli ku motoka guli ku moto singa bagitomezeza ne batta abantu nandi badde kuki ngandi mudwali sandi firiddeyo singabo batomedde motoka ne bafa kyekyo nakyo they deserve this punishment yabajja mu somero emyaka ebiri ne balaga mu kyalo kuvuga motoka yenga kama kambwe nnyo no kikude kati nabagereka yali ruddawa emipiira gya Buganda egyebika nina omwana gwe nasomanga naye Gawuki mutabani wa Ndazibonyi Gawuki bamwita Gawuki mutabani wa Ndazibonyi ndoza kokana kavuka akali empengo kikigwe ekiyimirira bana fe mu Buganda ekitayimirira menvu nembaga eyimirira bwoba nga waliwo omulwadde kitata wa mulwadde mukuba omupiira ku baati muzanyira walala Mayiga ninnabagereka kabaka yabakola ki abasajja b'emengo bano kabaka yabakola ki tayina musajja wattu we are in a morning situation and a situation of uncertainty Museveni nze mumanyi kasola ba Museveni ng'agenze mulako okulaba omuntu naddala omukadde tawona nze mumanyi Museveni yes ye for Museveni has called the bataka abayisirwalungi babadde how come umanyi nti Museveni yakikolako Museveni yasoma amawulire ga Star nti nnyina wa Ssaabasajja Kabaka Mutebi oli omuto abonaabona bamugoba mu nnyumba nga ne kabaka waali sindika emmotoka ne bamugjayo nga kyabategeeza how can you maama wo bamugoba batya mu nnyumba Luganda ne maama wo kale step maama onule yaguba musayigo Museveni embala says you nti Mayiga ye bamwogera kugenda wagundi ya alina ono omuvubuka gwe bakubye dda mbwatwala abatwala nekabwani konono gundi mbu Mayiga bwa kitalo nnyo
Mayiga has what bufa magoba. Mayiga has been judged by the current situation. Oba Museveni yakibakoze naye akibakoze nti Nabagereka taliyo sanga lyambuzi ne Baganda bete baliyo kakati ayise bataka yefu Mayiga is not involved ne Nabagereka kati Museveni yekasuli tulinde kiva wa Museveni okulaba omwezi ekyo kinnyini itulaba Museveni yagenda okulangira omwezi gwa Buganda bano bafu kino kyekiriye Namibia ono yagenda ono yafudde ekifiiridde mugwayi abadde awagera oyo omuvubuka omanyi bagenda balowooza kati Mayiga abadde wa Lwabwogo sobolaba Lwabwogo yalagira ono Lwabwogo chief justice we may I prefer to work with northerners Baganda good for business easterners are food mukubaka tambi mujewo wani bayo anti bamusalidde ekibonero kyakumukubaka atakumyawo sente zaffe ne 010 bagenda mubebigo mwenda bunyenya okulutamale obudde bugenze njagala nkusiibula kana akasajja kano kanu kankamazi kanu komusagama kanu kankamazi ako akasokola abantu akanipanga basazeewo embazi egenda kuva mu ggulu oba kali bakatambula obanga ekakuba omutwe gwasi omusajja onoomutambuza nga ataddeko elementi tagenda kuteekako elementi kabanga kekakola teepu eyo ate waffe byogerera kwana nze mbeerayo ate waffe babigendamu nze kamanda waabi akasajja ako bwe kaba kakola akatambire kampayirize wa fasiredi basazeewo embazi egenda kuva mu ggulu ekabetente olutwe ate kwolwo lwenjini buwooteri bwako bukwata omuliro mu ssaawa zezimu mu ddakiika zezimu bugwewo mukama kunia ddamu osokola abantu kalenzi gwe